Inside Story Uganda, real source of political updates. Sakoni Joseph Tamale. The other man, the chairman of Ababbi, Mirundi does not understand in us. If these people are looking for organs from dead people, they come from China. If we are looking for dead people, who are of the two countries, Uganda and China, where do you find dead people? China with over 1 billion people in China. You die a painful death. Tamale, your statement in Nene. I'm telling you. Ebintu babitwala abantu balamu. Era sikatugeze maso nga tulina obudde. Ne bolo ne gundi gundi ene. Boni maru. Obwongo. Dole mitwalo kubi byonna babigula. Ono mwana we Nansa naye n'obwongo yali abutwala. Ya identifying abala bageze ku ssomero. Yes. Mwana wange bali bamwepankako ne mbategamvu. Mbatene ne bababulya nti oyo mufeeko wa mutemu. I told the members of my family are monitored. We bamukubira kamera tekola ebyanze mbina. Gobina we bakubira omwana wo. Mise bina. Kakati wakati nga amawulire ogamba gali compromised. If we want to fight criminality, reject buying newspapers. Let the newspapers close first. Yes. Let the newspapers, because they cannot break even. Zawambibwa. Tamale yo sika invasion. Intelligence jabayina ati muna gambye nerwanyisa criminal. Nze bajje wange. Ne babubbamu obutambi oli bamwa sente nyingi. Buli wano wokabuli embassy erina. Obuchi. Obutambi. Era yes. Tugende empola. Era in our team that is facing charges, there is a Kenyan, 2 Chinese and a Rwandese. Era mwaba abachina a man fled with his 2 daughters. Abachina abo bawa bano bamwade dola 10,000 ne abachina abo baba $1 million nya mwenda nazikayanya nani ne chairman. Kakati Tamale mu kiseera kino kati case ngefuse prominent aba mu social media anti bagala kida ivati bakadamas babasa bade bakoze bati basajja bagezi omanyibuke de byabadde akuba nti exhuming bodies emira babade bagala no musajja w'emutundu musajja w'emutundu agambe I killed my relatives in the search of organs. Bade bandese story mu monitor nti basoka baleta gundi makalu musajja yali wembalala eyo nti yafa ati kidney yabula. Babade bandise story nze bagenda zikuba ku computer zabwe nga nziraba. Babade bandise story endala tinono gundi governor deputy governor naye yafuderwa to justify legalize I change the biru later biru legalizing olabe wala je bamuli legalizing abantu tebanywa kasese banya disirias kabawo yeba munywa owango omwana mwamutta oyo nibatula mu meeting endano mu China. Tamale n'abawa sente zirimu mpitirivu nnyo. Kakati enteekateeka y'omubaka okuleeta ebbakuleeka erikkiriza otunda ebintu by'abantu mu mubiri. For erukuti but there is a need. Even now, if you want to donate your kidney, you donate it. Ne bakuwa sente zo. 63 of your surgeons are facing charges, including the police pathologist. Yadda kuka FM akamuniza nagati biliyo. Some of your gund ndabagamba nti Masaka fika salama Masaka waliyo na maganda wana okuti abantu mbikaje bya metta waliwo dokita aliwo Mulago weyomba ndi wawuya they have been charged and in Hague detained in Hague. 63 of your medical doctors. This is a serious matter. Network yali nene abachina bali batadde sero musa alubati kuku mubatiro mwana wange sokolinde bine bintu ngene Tamale twagala mukirize nti network tujidisimantolinze Tamale kudivati mulaga evidence ojina lwaki CID tojiwako gonna ulile bajja ne ba probinga CID chiruwa bayina government spokesperson imagine kati abantu byebogera kugundi obimanyi toyinza kujjawo ofuno where is ofuno wali ku media center yasirika mulaba ne ku programs ba people want me to fight their battles. I go home and I drink 3 bottles of beer and sleep in my ramusako. Ate mazima na chewunyizira musaganya njina nekizibu. Omusajja genti egwanga litulimirwa nsonga. We treat people as slaves.
omusajja naga nti tetukyayina kalulu wakati wa myaka 10 wansi. Why don't you tell the president? Why don't you are close to the president? Why don't tell him? Ngabagambani kati bo baagala kibuukako, baagala kudduka. Sokolinde bo baagala kukiddukako, bakole ekyabalukira bashaija. Baagala kukiddukako. Omanyi okudduka bakutumye Kakwenza. Nze nkubuulira. Kakati are you surprised? Omusajja omuwalabu yagamba munne nti ndakuteesa emitayimbwa gyange n'agimuteresa. Buuza Sheeko ono kiri mu bawalabu. Omuwalabu yateresa munne emitayimbwa naga emmesezi agiridde. Munne n'amuteesa ensabo ya seminti n'amugamba nti empungu yagisitudde. Yeefu Gundi, Yeefu Besigye could escape from Mayombo. Yeefu Besigye could escape from Omala. Is it surprising that Kakwenza left naye osobola okudduka? Osobola okudduka? Mutani wange yalina mu P5 mutani wange yanga daddy will cause us trouble. Nemuga why? But you are attacking Besigye turns himself into a frog. Nemuga how? They were telling us at school that Besigye escaped from his house in a water tank. We shall see Besigye here. I'm scared of frogs here. That stop attacking Besigye. Namutunuya nenga yali anjerega. Government joyogirira. Omusajja yafuusa kyekikere. Kakwenza gwe mubaddeko yatuusa fuluma intelligence mwakajitusa mwakaleeta wayiso mpya wasiyemayi mpya CID bapya. Lutalwa mukyala gulwana na nnyama. Kakati kubulira. Mpulira bibyo. Argument ya monitor about this woman is not that the woman failed to fund the hospital. Naye obuzibu bwali ludda. Yali mu government ettaka baali bangana. Ogamba lye Lubowa? Sokoli. Kati bana abamonita baleeta ettaka lye Lubowa. But they cannot tell you nti bannaabwe abali mu government be baleeta ebyapa ebifu. Kati monitor president aleese omukazi ono asusule mmwanyi. Monitor ejjayo ki? Who is the responsible monitor? Before you talk about a mattress, who is responsible? Who brought the woman into the hotel, a brothel, before we ban the brothel? Monitor editors. That's a story before a story. Tujeye ntweza monitor will collapse kubakana. Kati soko kubeyo kana. Nkubuli ate kalend. Monitor je tamanyi. Mbabuli ekiri mu Yerusalemu. Mbabuli ekiri mu Yerusalemu. Mu byobulamu. Kambabuli ekiri mu kankubuli. Mu bulamu bw'abantu amalwaliro. Kankubuli ekiri mu. Kankubuli abamonita kambabulireko. Bali ku Gundi. What's the state of the nation? Kubakana abamonita bawulire. Kaluwa abamonita bawulire be bawagira. Nti Museveni yabayodde edda. No way I could entertain such nonsense anymore. So you imagine the principal calling you and he's telling you that you see, I know and I understand every deal that you're cutting. Behind the curtains, you think I don't know. I'm not really able to find exactly what you're doing. So I was like, you see, Your Excellency, I actually don't understand what you're talking about. So he goes ahead and mentions every person we have been meeting with the full details. And of course, there is totally no doubt it is Tamale Mirundi behind this whole saga. The exposure has been made by Tamale, and I'm certainly very sure that he's the same person doing it. So he really continued and gave the exact explanation of what we call it the political fellowship, and he described it the way with core information, the core secret that we really had. Forget about what Tamale Mirundi has been talking about. It was deep, it was detailed, it was actually into the marrow, deep in the marrow. It was fully explained. And it was a worrying situation. I am telling you, it was a very worrying situation. So at the end of it all, I had nothing to say. There was totally no way to defend myself. But to accept, I really had to accept. So you mean you totally accepted? I had to accept. What else? Actually, what else would I do? But to accept, because he was telling me the actual truth. The places where we meet, the times when we meet, and the core agenda why we meet. And he really told me, at this time, I'm only going to move with the relevant people. So simply make yourself relevant by going back
tell your team, tell your fellowship that everything is doomed. Chikumi Musam Katonyeze mwenda Pearl of Africa FM. Omukuku na Yosefu Tamale Mirundi ebintu byolido nga bogira noleteno ango nogireno nokyukamu nokiraboti nobiguleno noleteno kakati Tamale Mirundi oyani gwogezaako okubeera ng'otulaga yabayise n'abakunya ani okuzirira ku miso reports for abamiso fe tusinga okubeera ne Mirundi Intelligence Security Organization Mirundi Internal Security Organization abo mikwano gyabo kamabulire mikwano gyaba monitor abo 20 bali behind the bars nawe ogenda kulaba aba monitor bwe babuuka amadala bate bannamanya kiri mu Yerusalemu nti bannabwe baba kutedda byonna babyogedde byonna nze kyovala nsikolagana muntu n'omu tokolagana muntu tewali nalabye omusajja nga bamunyiga bujisinga bebi akaba amaziga omusajja nga bamunyiga bujisinga bebi netamalo labikoteeka kwa otenderezebwe katonda weggulu najjukidde olunaku lwangoba ne bafulumya embwa yaabwe nebasuula kasasiro bakasajja gwe bakasajja gwe basudde kasasiro me to go to kasasiro netamale me to be an advisor me your advisor bosanyuka oyimbayo ne kubuyimba bwa church yes atenga atugamba togenda yo ina church eyo man humbled atya ne bamubulirira munetoka abanyo ngabani abamubulirira munsibi ba Mirundi yabikulete ne Mirundi nzemberebe ya toka ulitako kamwenda otugambye misi kamwenda tokalaba kagambye ekyako. That must be Tamale Mirundi. Tamale Mirundi zendimbe ka nzemba kwata buli wamu. Oba mwebeka mweka. Bebe gaboka. Oba mwebeka mweka. Your statement dede. Yes. Bebe gaboka. Oba bebe gaboka. How can Mirundi be everywhere? We no be sniffing. Ne adina mbimuwa. Ate no bitwale. Ne bitwale yo. Mpita wa. Mpita wo kubimuwa. Ugwe. Olabiko ina line yekyama. Eriwa. Wo connectinga. No biteka naye ng'ensonga zino Tamale byembagamba kugwa bitya nti bwe munaalowooza nti Museveni nkubuza what's the state of the nation when you think that Museveni is a problem of this country mujja kukola omuganda kyagamba omuganda agamba omuganda akugamba nti ate obuuka omusulo n'olinya ate mukirimu waddate sooka olinde that's what Muganda says uyinza okuva okulowooza ogambye tuyinza ogaa nti Museveni kyekizibu naye ne tubuuka omusulo ate bano abadduka kati badduka kati bajampa era bakomewo. This is why African countries don't change much after the changes nti Moi bwe bategeera nti agudde bayiya slogan kila kintu kinawezekana kwa Kenya bila Moi. Everybody fled from the government to opposition, including former vice presidents, as if we was ruling the country alone. Whoever crossed, ngabamukubira mu ngalo. Kwa bali bamaze okugamba nti kila kintu kinawezekana kwa Kenya. Everything is possible in Kenya without Moi. Katugenda kula abanji nga baddukayo nga bajja mu opposition. Katika na mawuli gawandiika. The monitor is inciting people that the woman who failed to construct the Rubowa hospital has been given another assignment. But the monitor does not tell you our allies. Monitor is sponsored by mafias. Monitor does not tell you that our financiers, the mafias, frustrated the Rubowa. Those are independent. Nebukedde yoka kakulubya bakafulumya. Nze nkugambye nkubodde story hiyo tojirabye. Let him monitor tomorrow. Give us an explanation, a story as to who failed this, and we are paying. Do you know that we are paying this woman, the Italian woman? We are paying her. After realizing your country is corrupt, the woman said, because for you don't know, people don't move with the money in their pockets. People buy them from the bank. So the woman is accruing interest, is paying for interest. Omukazi about smarting. Nabaga let parliament guarantee my loan.
era waliwo n'akamusasula kati nga bayisa sente I will not be surprised if we shall start paying Tanzania for its pipeline nga temuli dozi ya gundi egendamu ya oiro kuba Museveni bashoka ne bamufulafuleti buli wegenda okuyita bibabadde batema ebijambiya gye badde genda okuyita Simba buli bebatema ebijambiya abantu baddukeyo ebijambiya biri related ku bino yes ku mafuta ku pipeline ku byamataketake okwo kugenda okuyita bamuyine yasirika yadduka bamuyine yena adduka ala DC bamutwala ludda bali bamutwalira kati bamuwa ekifo ekirala but bakola failure. That's their problem. Ndize I analyze. Ndikakati Bobby Wine ya abakubi ekintu eki. Badde mu European Parliament. Anti Bobby Wine kugambi they are two factors. They are two factors. But European Union without Britain is like a supermarket without customers. Tamale. I'm telling you. European Union. And you see eriko Security Council kuja ko France. France has been humiliated in Africa. Mali bagikubye, Chad bagikubye. The invisibility of the regional wars ekubidwa mu Africa. Abafalansa bazise Mali abasekale babwe 10 ne baddukayo. Otugambye Bobby Wine kyasinzeko ku bana gwanga lya Europe eri amanyi. Germany is the Security Council. Germany ekolaga ne Russia Putin yajifuga nanti yesapula yiga Putin mutono anti kubuli Putin atali na bano Putin mutono kagale kubuli agamanga ga Europe gali ku human rights so they can cut off aid if you cut off aid from Uganda twamanyira datu yonkera ku chupa gwe ayogere yo aid yemu aid yimiride okubantu yasirimu 80% evabwe ndagala ne balibba. We have a factory here that produces HIV drug alleviating drugs. Is it in operation? Is it at full capacity? Edagaliriwa. Abantu baba aliobereri ludda. Even if you had overgone aid. Omanyi bye batwa mu byokulwanyisa Tamale military ya US tuteeka mu military. Eggwanga terisobola government tesobola kuvaako. Why? Kubanga obuyambi bw'abaveebu most of this European aid is stolen. At one time government closed the offices of 80 something DGF gwanga weribererawo wotegerere gwanga ntiriyimiridde ku human rights. You see it in the members of parliament. Because once government fails to deliver service delivery, it creates a political leadership vacuum. That leadership vacuum is occupied by donors. Once you withdraw your donation, the state collapses. Centers abazungu ezipeperezo nababanzibi bazibabubi. What is the impact? Centers babawano za government nti oyo gundi kati yabulanga enziku oyo gundi magezi. Who is the opposite of his name? Oyo minister Rafael abadde atwala billions zabadde ateka ku Paris ezitaliyo Paris development za aid ya government sente za government neza isema mu finance no microfinance jeziri ng'omusajja omwagenda ku kyalo nakola olumbo bwembaga nalekanga abatamivu bagudde nodya billion ya sente gogiteka ku kyalo Paris omanyi kitegeeza omuluka Kati hogwe watu bagulimu ebyalo bina watu bajokolera Majezi kabunza Majezi is opposite of Majezi yes nebagamba nagamba nti buli Paris efune stamp gye batamusabye jeziri twalo zikubamu government politika zibazibba bali bagenza okuyola gundi bali bagenza okuyola bana abakadde kuno omukyale yali mu president's office nemba kuba nembogoloza nemba tuddeyo nga bwe yali yalina 5 plots prime plot ntebe ziriwa ogambono bwanga bwa mirembe mustenda oshalo mchala minister bajjawo mba yati bamukola bubi estambayo mbulamuza having no siege son the only child he had anti nkubulire ekyo ekikola wa tumwebaza agenda okutwala government printers ng'erina 5 plots prime plots entebe ina ziriwa ne bagamba kajala kajala tuli kujjayo kajala minister for investment government printers ine banja ya billion 5 naye revenue ejibanja billion 3 ate yagala wodda how can revenue tax enane producing gundi for being
kuba wano tewali mupi bonna tujja bayiwola buyozi kakati that argument is silly. This government can survive, we can survive without donors. I'm telling you. Eddaga lye batugemese kati covid tetugulanga yo lyonna balituwadde let me tell you. When these people Museveni thieves when they knew that Museveni was going to lift the lockdown Nabanja yafulumya sente ezachati atibaliseka ku masimu ne bazibako nga yiso yebirimu bwe bakubira aho weggulu ne bamwaje 10 oji kakati atenedda omusajja yaliyo nayenga ye yagenda ddamuki yali mukozi yaliyo nayenga yagenda dda kuvuga boda era bwe bakizanya bwe bati Nabanja ekyamutwaza emisinde mu refugees most of the people they are killing for organs are refugees balise bamugoba lwa bulangiti prime minister's office ogizenyera mu muri ba refugee mwe muri baki ugita yakuzanya bwe bakayanamu ne Hilalo kenti oyingirira emirimu gyange oyoneka tabunyonyo buli gwe twogera kotya bunyateriyo muntu mulongoofu mwene nedda baba wambadda anti ngubolidde tobulidde akasajja bwekoogedde nti omusajja yatusena atubulira ebintu byonna project yaffe bayi bonna bali baba wambi naye Museveni yawesewese kamanda wa project yamwesewesa muzeye ekyo kyakoze kiruwa muzeye omusajja ali humbled ani gwe bakunyiza muzeye omusajja ali humbled omusajja gwe yateekera essaawa 8 ani gwe yateekera essaawa 8 I was watching him, a very humbled man. I can even apologize to Mirundi. Yes, I was under the influence of something. I don't know what. Yes, tuchina nabaga political science. Tuchina syndrome zibiri. Erua. Tuchina shadow over the throne syndrome. Shadow over the throne. Nalowooza nti ye president y'eggwanga. Ngabesi. Ngampuuka kwayagala okukwata ekibiina. Ngalwa bw'abadde alowooza nti ye president. Najooga buli muntu. Eyo tugiyita shadow over the throne syndrome. The Tubayana syndrome yokubitugita behind the throne syndrome. Behind. It becomes a time when you think bwesiba oparo tekola. Mana yemme esinga okutta obwongo yeno shadow over the throne. Oyinza nokwata nnyo komiti watu. Behind the throne syndrome. Nti bwesibeerawo ekintu tekibaawo. Kakati nkugamba tiyo aid tesoboka. But Bobby Wine is a smart guy. Bajamwe kumwekulya kumulago. Once Bobby Wine saw a rebellion in his party, what has he done? Bobby Wine is opposing iPod. Yeah. Why? He doesn't want money from iPod. It will be accounted for. Buli omwazi segera nti zikoze eki abeena ali mu bebagala sente za iPod why Museveni tazitunulamu bebazibba bebazebbira ku security eyo yenjawulo era Museveni teyayogedde olulimi lumu ne Bobi Wine nti ebibiina ebitajja mu iPod tukole ki tetubiwa sente ate Bobi Wine agamba ki agaffe tetugendayo bakole ki bebamanyine bazitumme olaba nti Museveni ne Bobi Wine they are reading from the same manuscript nti Bobi Wine tayagala sente zijje mu iPod kakati Bobi Wine amanyi anti bulira sente teziva mu iPod anti nkubulira ziva mu political party gwomusingo kitegeera ayagala kustavinga mpuuga ayagala kustavinga mpuuga sente waliyo budget ya parliament rebellion eri mu party gyaliko ngemu parliament enyongereza teba ntono kakati ye ate Bobi Wine kakati kyaliko abampuga abamwakanya bonda tebagenda kufuna visa kugenda bweru agenda ziteeka wano soka olingi nkubulira Bobi agaba visa very strategic bwe yabadde agenda mu European Parliament yagenze n'embaka kye wa parliament yagenze ne secretary general owa party mwali mu parliament David Louis Lubongoya mwali mu parliament atali nagenda nakulira kalicha ku secretary ono ngende geya wamula bya mutwala senyonyo ya mumanya ali mu ebituli mpuga ali mu ebituli abo tagenda nabo nkubulidde mpuga I'm explaining a situation. This man he was not accompanied by any party leader except atali mu parliament ono simanyi Nubiani akola ki ku secretariat ya performing arts oyo wani walabyeko mwanga kivumbi walabyeko banamboje baluzunga walabyeko kojja segona luzunga political pendulums walabye abatwala
the man is putting the party in his pocket because has known that he has credibility. Ye alina credibility ya kitunda. Mbuga yakubiddwa ku ttaka. Mwange tuvumbi di. Ono senyi ba kubanga senyi ono. Bobby Wine, although he uses human rights as a source of money, Bobby Wine knows the people who are pushing this wound sibabe. Aba pushing monitor sibabe. Aba pushing bino mu monitor. Babadde bava mu State House. Abagala kuba muhozi. You State House faction. Yeri mu monitor yegifandinga. Kakati ate Bobby Wine bamuyita ki? Bamuyita saga. Ino group eri mu monitor eyita Bobby Wine. We cannot work with those thugs. Bobby Wine musajja anti nkubulidde kyenkunyodde sikugambye nti Bobby Wine saga. Nkitegedde ogambye bali abamawulire bo bamuyita. Yes. Abali babatuula mu kyovola reverse jeridduka. Mulyegendereze besi yinza okudya obutwa obutambula ennaku zonna n'abattira omwana. Lwakitavaayo. Bobby Wine lwakitavaayo. Lwaki boogera? Asinzire waga nti mpagira ono berisembera liti naye ate Bobby Wine naliweereza teepu livesije liwulire bye balyogerako nga livuddeyo esejja teriswala naliweereza teepu liwulire meeting ezibeerawo nga livuddeyo lijeyo nga labisaalyo lijeyo omuto gwalyo nkubuulidde. You see the situation is like this. Nti bana ababbi babuliddwa ane akuuma obugagga bwabwe. The person they had invested in fellowship musonye byagimazeewo tukabulidde bakoogera nti omusajja byonna abimanyi baakolako baatuulako kukola ekizimbe nga sound teyingiramu soundproof building nemba waayo baba yole ekirako entwe y'eppusi babatwala ekireka buli boyogera ku buzibu bwabali entwe y'eppusi nakola kanyonyo omutwe akasome nyako akano kako nababuyola nebo bonyebonye buli eyansonga mu olugalo yenna wakola ki emandwa tekubwa wakola ki ati sijja basonyi oli mandwa sijja basonyi waya duna kwakoli ndete mandwa tekuba. There is no reconciliation and we shall never meet again. Ngabakusuza ekifo what I want is compensation. No kunkuba mawuli ekifo kyabwe mwali muki even here put mwali mwetoke andi mwali mutoke ki muki 5 billion zabali basindi sa 5 billion tiyazeti kanaduka nazo embobe. You see you people omusajja yagambye nti ekitusudde naga nti nze nina omuntu wesijja kwogera naye twamutumye ewantu yakomyewo obukomi ngali disappointed. Abaana bonna abali wakati w'emyaka 14 tebayinza tuwaka. Where are we going? But why don't you tell those findings to Museveni? You are near him. Why? Kakati bo bategedde bayinvestinga mu fellowship ne bayinvestinga mu muntu ki kati omusango ne gubakwatirayo. Kakati tebasobola kuddira muntu outside at least omubi akere watali bafunda ne besije munnaabwe. So they are looking for westerner asobola kuuma obuki obugagga era omusajja yagambye naye ate omusajja yagambye nti katono ko Tamale muhozi si westerner tasobola kuuma obugagga bwabwe bagambye nti yes he cannot arrest us but what if the army topples him? But anti muhoza amajega inzo muwa. If the army comes and it topples the president himself, are we not going to go into exile? Nimu badde mukola byaki? What have you been doing? Na wawandikira nemba gamba obutabu bwange bono mbulesi. Tubule dakika mmeka. Tubuze dakika za fe. Yes. Gwe susula mbo. Na wandika akatabo kange ka nemba gamba. The invisible force. Invisible force nakawandika ku Kadaga. Wateka ko mu Rebecca Kadaga. Nemba gamba nti Kadaga yasima tukaluli. Waliwo force italabika. Eyamba Kadaga. Eyamba Mukasa Mululi. Eyamba Amelia Kyambadde. Baba kubate bagenda. Amelia yagenda. Nkuga aluli. Kugambye mu parliament bukalwa akawedde. Ne sekandi yayitawo. Kali aka 2016. Badde manyi andika nina kawandika 22nd July 2016. Nkawandika invisible force.